Na kunsi kuno biri kubwani ayi Mukama Katonda yebale nnyo Katonda yebale yakumwebazanga emirembe gyonna Fenyo Joseph Kamiri abazadde baffe taata ne maama mukulu Gerard ne maama waffe abafamire yonna okutwalira awamu emikwano ejja famire eyo ate ne Patricia Joseph abantu ba Katonda mwenna omusomo guno nga taddewo omwaliiro guno nga tweyunga ku bazadde omukulu Gerard ne maama ne famire olw'obujjanjabi kwebaza Katonda olw'obujjanjabi eri Joseph Mukama kyamukoledde bamutuusizzaako era tetuyinza kugenda wala nga sinabasaba kusooka kuddamu kubangaliza amaanyi okuzikulira Katonda mu mbeera efaanana bw'eti we have every reason and cause to pronounce that emphatically that indeed God is good, that indeed God is good. Joseph Sebo okusooka nkwaniriza mu kifo kyo kino ekyerweza kyokuze ng'olaba era emirundi egitali gimu lw'oba osobodde lw'okiddiŋŋana n'ojjako mu kifo kino nkukulisaayo gy'obadde okujjanjabibwa okubadde okuwanvu ate okuzibu era okukalubu okuzibu ate okukalubu mu bulamu bwennyini naye ate ne mu nsawo ate si byokka si mu bulamu bwokka na mu nsawo naye oluusi ne mu birowoozo fenna tukimanyi bwe tulwala tugezesebwa mu ngeri nnyingi tugezesebwa mu mubiri tugezesebwa mu nsawo tugezesebwa mu birowoozo oluusi ne tugezesebwa ne mu kukkiriza nkukulisaayo
nasomyeko ku mawulire ndoza olunaku lw'eggulo ng'onyumya onyumizaako ate bakukuŋŋaaniddeko ebimu ku by'oyiseemu ng'ojjanjabibwa nakiddala ekikutawaanya okumala ebbanga ggwanvu. Kulikayo tuli basanyufu nnyo okubanga wakati mu mbeera yonna enkalubo ennyo gy'oyiseemu, wakati mu bujjanjabibwa obuyitirivu n'okulusanyizibwa mu mubiri, tuli basanyufu nti tuli naawe tukulaba ng'otambula ng'oli mulamu. Katonda yeebale. Era abazadde bo kyebavudde batutuukirira ne basaba tuteekewo tubeeyungeko mu kwebaza kuno nga beebaza Katonda, nga beebaza Katonda. Naffe ne tuteekawo okwegayirira kuno olunaku olwaleero luzibuzibu mu ntereeza ya Kereziya. Era twasoose kukulubamu ne mukulu Gerard oyo tukole tutya kino nakiri nati finally ne tukkaanya nti olw'okuba mu bbanga ttono mu ssaawa ntono eziddako okuva kati tugenda kubaamu n'emmisa ey'amaanyi mu eyasaakanatu ly'obusaseredooti mu Kereziya, ate nga n'obwedda bwonna tubadde tulina okugikozesa nti okwebaza kuno tukuteeke wano. Era njagala okumwebaza nti twakkiriziganyiza bulungi naye ate n'akikola nga musanyufu. Mwebale nnyo soobubalire ddala. Kyetukola kaakati ku lulwo ate naawe wennyini kiweetabyemu kifaanaganira ddala n'ebyo tusoma mu Bayibuli. Olagenge Yesu yagamba abaawonyezebwa abaali 10 naye omu n'akomawo okwebaza. Era Yesu n'agamba nti abawonyezeddwa tebabadde 10 naye omu yekka yakomyewo, abalala balazeewa yakomyewo okwebaza. Ate nno n'okuba nga si kubeera omu yekka naye n'okuba nga yali waggwanga ddala wa kitundu ekyo, naye Omukama n'amusiima nnyo yakomawo okwebaza. Era oluvannyuma n'amugamba nti nga bw'okomyewo okwebaza genda weeyoleke eri abasosolooti oyongere okusonyiyibwa ate n'okuwonyezebwa. Bwe tutandikidde okwebaza kuno badde sinnakulaba era nga magamaga, naye ndowooza olw'embeera gy'okyalimu obadde okyawumuliddeko mu mmotoka awo nga simanyi nti otuuse. Era nga ndaba mukulu Gerard ng'alinga atateredde tannatereera essaawa ze twagambye, kuba twali tugambye essaawa 7 naye bwe ziweza 8 mbadde nina okutandika kubanga tulina okwetegekera ate emmisa eddako mu bbanga etitali lya ssaawa ezitali za wala. Matayo
Abakongo baali batusibyeko akanyaga nga ennyimba zaabwe zokka ze sigamba nti mbi naye nga tugenda tulinga beerabira nti naffe tulina ebitone ebyaffe. Bakwagala kubanga okutte bangi ku mukono. Bakwagala kubanga bangi boza era ng'oyita mu kuyimbako n'okwata bangi ku mukono aba famire ate n'abalala lwakuba nti oluusi ng'omuganda bw'agamba nti bwe tutuuse ebbugga twerabira embooge abamu. God forbid. Naye nkakasa okutte bangi ku mukono ne babaako we batuuse osinga nawe wandibadde batannatuuka. Weebale nnyo. Bakwagala batukwagala kubanga n'ennyimba zennyini z'oyimbye nnyingi nnyo naye nga za makulu. Mulimu of course ezammwe ate nga muteekeddwa okuziyimba naye ate naffe mbaamu ezimu ze tujja munoga nti omusajja yakubye oluyimba olwaffe naffe abalala ezibadde of inspiration to many others. Maama w'abaana kuuma obwesigwa. Abali mu bufumbo abaana kuuma obwesigwa. Oluyimba nga byansi byakuleka. Ensi tukayuka n'ensi naye nga byansi byaki byakuleka. Oluwuliriza oluusi abadde apambana n'ensi n'abantu okubeera omutima omubi eri abalala ndowooza okyusa weddamu n'ebyo nga biva wa kamiliyoni. Oluyimba nga neekolera maali aboogera boogere. Ensi yaki yiya kazannyo neekolera maali. Tulina be tusindika eyandibadde yeetuulako ate nga bangi bavubuka bawa dressing naye naffe ne tufunamu. Oluyimba nga basiima ogenze. You know? Oluyimba nga Bayuda tuyita nabo. You know? Era mbadde nva eri mu kereziya omuweereza wange omu n'aŋŋamba omukyanga nti akoze ebyokujja kibadde ekibyokujja ku lunaku teyandituwaddemuko ku bupeera obumu. Nze mulwadde akyali mulwadde kuba nasomye eggulo nti era osuubira okuddayo okwongera okujjanjabirwa. Manyi okyalina matono. Olwasinga okumpangula olwekyasinze kuba okyayiye endala naye olwekyasinze okumpangula mu zonna nze omu katupakase. Katupakase. Katukole ki? Katupakase. Mubatissimo creanza titafe seraccia creanza tata twagare
kitaffe tufuuse batya tuli baana bo taata abaganzi katusanyuke ffenna katujaguze ffenna Katonda beero naye wano mu kiggwa kye tuli baluganda banderu tuli baluganda kitaffe y'omu tetubabeera tujjamu ekitiibwa kya naddala nga tuyita erinnyaffe Bikira Maria n'omuwolereza we Yosefu omutuukirivu ayongera okujjanjabirwa ddala addewo okukuweereza nga mulamu era nga musanyufu tukikusaba ayi Mukama tukwebaza olwa abazadde be taata ne maama n'olwa famire ye emubeereddewo era ekyamubeereddewo taata omulungi omukwano ogw'abazadde gwe balina ku mwana ate omukwano ogwo ne bagulaga nga buli kaseera baddukira gy'oli gwe Katonda waffe nnyini bulamu obanywerezeemu ate be basuubira mu ggwe babifunire ddala ng'omwana waabwe ono omwana waffe ayongera okutebenkera obulungi tukikusaba ayi Mukama twebaza ayi Katonda era ne twanjula gy'oli abo bonna ababeereddewo Joseph mu bulamu mu bulwadde buno era bakyamubeereddewo abazadde n'ab'eŋŋanda zaabwe ab'eŋŋanda ze n'emikwano gye n'abantu abatali bamu Mukama we batoola omutima gwe bakozesa basasulemu mu nseera tukikusaba ayi Mukama akkiriza era tukwanjulire n'abalwadde abalala betumanyi ne betutamanyi oluusi bali mu maka gaabwe abalala bali mu malwaliro ku bitanda bonna batuuseeko wanvuye omukono gwo omujjanjabira omuvumuzi badde engulu bakuweereze bulungi tukikusaba ayi Mukama twanjula gy'oli abo bonna abali ku mulimu gw'okulabirira n'okujjanjaba abantu abalwadde abakadde oluusi nga gwe bakola oba gwenyinyalwa okukwata ku balwadde abamu oluusi ne bavumibwa nga bajjanjaba oluusi ne balabika nga abatategeereddwa batasiimiddwa abali ku mulimu gw'okujjanjaba abalwadde abatali bamu ng'era abo ababeereddewo kamiliyoni gy'abadde nga jjanjabibwa bonna abamubaddeko n'abalala bonna bali ku balwadde kubajjanjaba mu ngeri zitali zimu kitaffe nga bakola ogw'obusamaliya basasule mu mpeera obawe omuseera gw'enneema tukikusaba ayi Mukama naffe ffenna nga bwe twetabe mu kwebaza kuno kusiima kuno yongera okutufuula ababo ate naddala nga tuli mu wiiki eno entukuvu gye tutandika gye tulimu nga twetegekera n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo byonna ebirabika nga bitumegga tuleme kuterebuka wabula tugumenga Yesu we yaguma tusobole okuzuukira wamu naye nga tuli balamu nga tuli basanyufu era nga tuli bawanguzi tukikusaba ayi Mukama tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe amiina kale tutole ku bye tulina tuddize Omukama